Nazzi kuno nga character assassination tugitya nnyo ne kati tujagitya n'omulembe gw'okutuvuuma ne tusirika gwaweddewo na weeyita mukazi nti n'obwaffe bwonna gw'obulina mu mpale zo njagala oyimirire oyogere erinnya lyange byonna olimaleyo oyogere ebigambo byo by'oyagala njagala kukulaga nti nsobola okukujja ku maapu ebyo byamaze nga bonna batugamba sirika byaweddewo oyinza obutanfunamu kivumo kuba nze si bwe nakuzibwa gwe njagala oyimirire oyogere erinnya lyange ojja kunjasimula buuza ku baali bakama bange gwe nze njagala oyimirire olyogere tutandikire awo biri byobadde ngo nayisa mu ngero ndi kakazi katono nnyo mu saizi ndi kaavu nga bw'oyogera ndi kanaku nga bw'oyogera right naye njagala okujjukiza nti ku mmotoka z'omwavu lwagendanga mu house project kuba kubisizanga ebifaananyi BMW zonna zewayimirirangako zonna 7 series wayimirirangako eriko mu 7 ekifaananyi number plate ne mu house zonna emmotoka ezewayimirirangako zaalinga zaffe abaavu tezaali zizo akayumba k'ogamba nyumba ya mwavu mwavu yagizimba teba mubanja zisesomera ku bitali byange ate njagala okukakasa ku byenkoze ne byennina tosobola bituuka wadde kwota ne bw'osabiririza okumala omwaka tosobola kakati ate ogambye ndi mwavu ate omwavu ajjawa ssente zeewasa ye lwaki gwe buno bw'ozaalamu obutoto okukwata n'obuwasa nfe kyobusi lwaki owasaako kamu lwaki towasaako kamu mukyala njagala omentioninga erinnya nti Fifi the Queen Nabitengero Fiona just to do that nze siyakuvuma gwe nvuma otekemu erinnya Nabitengero Fiona oba Fifi the Queen ndi kakazi katono nnyo ate ndikana kusiina kyendi lwaki nkutiisa okumentioninga ekyaki character assassination nze takyakola ku nze byonga byonna bye nali nti okuntuukako byantuukako dda era nenguba boy said that tolina bw'ogamba ate mwavu ate sente wazikwata n'okola emikolo ate munaku ate biki ate wagobya gundi ebyo byonna oli mukwekwata ku bisubi ate yazimba bingi byenzimbi bitannagwa by the way bingi byenzimbi ate nga sirimba omu kuno bangi abazimba nga bwe bawumuza bwe baddamu kibayita okuzimba kati gwe simanyi kyolowooza era okujjukiza emmotoka zonna ziwekubiranga ebifaananyi mu house project emmotoka za nnyumba eyo gyoyita enjavu the BMWs the 7 series the Benz buuza kubamanyi emmotoka abavuga emmotoka as in brands bakubuulire price yazo ate nga zivaayo kibatu kimu okitegedde kati ebyo byonna tubizza ebbali ebyobwavu ebya ssente kubanga ezange tezikugasa nezo tezingasa mentioning erinnya njagala okola vidiyo bakuwaana obukazi nti n'obwange gw'obulina mentioning erinnya Nabitengero Fiona kozesa nali neganda Nabitengero Fiona bwebanga Fifi the Queen olitidde ndi kakazi katono nnyo sirina nakyendi lwaki nkutiisa okumentioninga mention my name nga bwezza omentioninga ag'abalala bulungi mention me mention me kikole kale nga atagenderedde mukwano nze okuva ku maidi eka natambula naye ekyo bakiyita relocating okuva ku maidi ate bonna mu business class ekyo bakiyita relocating baby girl but that aside mention the name erinnya lyogere bigambo mbyogedde mu Luganda soogedde mu Luzungu titotegedde lyogere ozeeko ebigambo byolabe nze nja kuba wano nindiridde byogere naye gwe lyogere bulungi limentioning gwe bisigadde obindekere ku mukamaawo eyatandika project naye gwe mention the name tolaba nti ogamba abantu tebakusiba nzijukira ne bwe nali ngenda musango ne bakama bange era bakola video n'ogamba sisobola ado bayingiza kooti njagala kufuula kyakulabirako naawe nga bwe nakibafuula njagala kufuula kyakulabirako ogenda kukakasa nti bakukoowa nabo mentioning erinnya nja kuvuga gwe limentioning nja kuvuga mention that name tutandikire awo mentioning njagala nkukakasa nti toli wakitalo wadde akatikitiki kubakama bange bagenda bakola ki yagwa bitya wayogera kinga biwedde kati naawe kikole kola mention it nja kuvuga mukyala nja kuvuga muganda wange Jose Chameleone wanswazizza nnyo nkuwanye ekitiibwa era nkwaga naawe okimanyi ndikyaliwo myaka 49 okutegerako n'okumanyako
wakugeregeranyiza ne Allen Skin ow'emyaka 29. Buli lw'okwata omuntu gw'olowooza nti omusinga n'ogenda naye mu bbato oba otegeeza nti mwenkana, either omuwakanya oba omusinga oba akusinga, mukwanguwe nnyo. Oba okubye Allen Skin mu balwanyi nabo batemulwanye yakuwangudde. Fabwime n'ogamba ffe abalwanidde emyaka bino si bya myaka kyali wange. Gwe wabeera superstar wali omaze emeka. Nze mbeera atya nga nze nani nambe muno oba kano kitegeeza waliwo effumu erikuli mu kyali wange. Allen Skin wabanga awanise leero kkiriza leero wano mu Uganda awanise mwani muganda wange Jose Chameleone. Ate obadde oli waggulu nnyo ng'ensi ekutya, ensi ekuwanikidde ddala waggulu naye weesiza wekkaawe ku by'omupiira. Kyali wange kite kiviire mudda toddamu nakyogerako oba weesudde nnyo eddaala nti Chameleone ayimbidde emyaka 28 ali mukwana Allen Skin ayimbidde 4. Kyali wange oba weerabisiza just kireserwa bulungi bw'ensi yaffe n'okululwa. Uganda breaking news. Wizo manizo omwana Douglas Seguya ateguyako wadde omuntu amujjanjaba nga mulwadde. Akubye Sandula Teta amuleseeko obumwa bwokka. Wetwogerera poliisi eri wa Wizo manizo era nga Sandula Teta gyali asibamu ebyanguwa. Yego.